Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesi twolekeda akatundu akagenda okubeeranga ako musanvu. Nga bagamba kikankana Squad Film Production bakasima ke twolekeda akawungezi k'olwaleero. Action Triggers Film Production, Chams Production nabo tebabuze ku mukolo. Nga bagamba kikankana Squad nabo tebabuze ku mukolo akawungezi k'olwaleero. Bakasima ke twolekedde. Tuba twolekera abapangulukufu mu karantini. Iranga kasirema Lutakome Tony Kayanja. Tuolekedde akatundu baka episode yako musanvu. Jukira twakomanga mama akutte kubona asooka ajjako maka. Bwe yatuuka maka already omutabani yali yamukubira desimu n'amugamba maama nti ensonga eziriwo munnaye nti baba yandyamu olukwe. Namunyonyola ebisinga byonna kali mama yakwate kubona jango obusongo bumutta. N'asooka abasekula kiboko bonna tayagala muntu akola musango yabakwira na maka gaabwe mu maaso g'abakyala baabwe. Kwegamba ye bw'abakuzizza. Lutakome Tony Kayanja jero kikankane ba producer then Lutakome n'abira director okuntiko kati jukira twakomye bagamuwadde amaze okuzikasuka omukazi ebweru. Gasiye yembwa tumbavu mbwaza ku kyalo. Togenda gezaako zanyira ku Gasia nokola ekintu ng'ekyo ekintu kya butumbaavu kintu kya kisiru nze mukyala wange mu maka gange todanga mu Gasia mwaza ku kyalo yamugoba tojja kudda wanweze ku awulira obusungu awuliranga mutufu ayagala kwetuga olwaliro none yajja mura switi mura yajja ekisoboka niakimanyi bakimanyi yesi bekyanga nebadda mulaze ngambale tiwali muso yagamba wandi musonye munange kubanga ekyama zade tamanyi ti ali nazago yakasusibwa ati wabwe inze neyetegula mutego tukirabye ekyo gwaka to wakitegedde neyetegula ye kyenderabide wano wenyina okuyita ono yagamba nno kati eno family y'abapangulukufu sijja kulimba. Kati baneleti anatu. Yagamba kati leti agenda tuuka ate wakaji ali abeera obe mazadde be. Kuba kati ekisooka budde bwa kiro kaseera ka karantini abasirikale bali bweru ddala mbutufu agenda tuuka atya. Anatuuka atya. Mukazi watubambi yeeraliikidde ku lulwe. Musabire busabiza. Ono yagamba tusabe busabi naye ekyokola tewali. Ya mugobi. Kuba kati ekirungi bawe ya mugobe kati tulina ffe kituyinza gezaako kusaayo. Ate ebyo bufumbo jjuka toteekeddwa kuyingira mu bufumbo bwa munno ekyo tekikkirizibwa. Ani soogezaako kitegeera. Muganda wange kale kasooke mbeko ne bemaliriza mugeremu oba endala. Akaseera nga keetoolola mukazi watuleti kitooke kyange atoza tiyatandika omunoonya sawa 8:46 kiro letisha kitooke kiro kye nagambye bo bayomba jasi sekendi nga 3 sekendi 2 ne baddiŋŋana banaye ekitooke sweetheart kamonde kange yajja nabuyita sawa 8:46 sawa 8 kiro Karade jukira avaako katajukira nti yamukasusie tali. Bana baby sira bano wamunoonyeza. Obuli wansi wa piro gye wekwese simanyi onzanya tepo. Simanyi onzanya tepo kadabe. Letisha. Kitooke. Korona ulira ogana agamba tona ogana namusajja dajja. Letisha aliwa. Ubadde mukazi wange simulaba munoonya mbuliri simulaba mukazi alaziwa. Simanya yanonye momo mulaka mwaletsewo embeera temutwagaliza. Notolaba kati mutufu munoonyeze mukasasiro ngenzi wakale muzigulire ngende mu simanyi watufuwa waali. Mingi kyamazima yamufulumiza wabweru n'amugamba agende. Letisha sigwa mugobe. Uno namugamba siga yagobe bukazi w'omusajja. Wamufulumiza ennyumba ng'ogamba toyagaladde mu nnyumba n'omufugubira ebweru. Kati ate osinika amannyo omusimanya. Ubadde ki? Oli musiru goloza ngenda okera ku makya nengoba mukazi gwe njagala. Ekyo kya kisiru ate todangamu n'okyogera maaso gange. Wamufulumiza wabweru n'ogamba agende. Ate
ekyo nakikoze ddi ekyo takijjukira mu bintu byakoze olunaku lwa ekyo saakikoze olunaku lwaleero tiina muntu gwe nakutteko mukazi wange nebatendi naye ogamba otya mukimanya nti namugobye ekyo tekisoboka onagamba oba osanga kugamba mbwalina ekyo ekyamu ku muntu gwe mugazi nze kati kyenjagala kiri kimu leeta ebisumuluzo ogulawo gulawo oluggi kati ze kyenjagala tewali kisigadde kuba kati kitegedde mwe mulaka mutulaba bubi mukazi wange mulaka mwamuse n'omutale musula wansi mu kitooke abasirikale takyajjukira beerodi yabamutwala tinka bagenda kunkola kigulage nti abasirikale sirina kye mbatyako nze mbakuba ono n'agamba kale bw'obanga bw'ogambye nti tukugulire then itsoke tewali tagali katukugulire nejjukira lwe yasembayo yadduka n'omukyala n'amuleka emabega tugenda tonsindikaze nyina okwetwala ndeka tojja kutwala ati ogambe totabasirikale nze togenda kunkatoka ndeka kabulaza ndeka ofumbirwa famire eri n'ogyefumbirwa kati famire y'ekika ky'abakawune kati n'ogifumbirwa eringa ey'abaana batumbaavu yajjagarewo aya ono yagamba nno kati we bituuse naye mwola yeewuumiza bwakusesa bwakunyiiza kwegamba byonna biri mwoyo otomumanyi asumbuwa ekiriwo bw'aba ateredde ate aba muntu mulamu nnyo taba na buzibu ye ekyamazima babeera mu mbeera ensuufu tabeera natagali naye agenda aveeko abenga abuukako bw'ati embeera zikyuka yalimu kalantini bweggwako endagenda afuna eddagala kano n'agamba nti kalantini bweggwako eddagala lyamira ekyamazima liyinza okuba nga terikyakola bulungi ye eddagala esi agende eitha mu ddwaliro be wa nnyina waabwe bafune ku ddagala eriyinza okumuyambako mwana kwegamba muganda wadde mu mbeera nga zabadde ateekeddwa okubeeramu ono agamba nno letisha tubuzira nga tumunnyonnyola tujja munnyonnyola nti yamugobe nakwate kuona mukasuka ebweru kuba kati tetulina kyakoredi yamukasise tetulina natumunoonyeza so tujja mutegeeza nti omukazi yamukasisa ettagali okitegeera kale tewajja kubeera mbwa tusooke tukebere tulabe kubanga ayinza okuba nga yeesi kwegamba tusooke tulaba bayebase kuba kati tuyinza olowooza nti yebase kumba ayise manju n'ayitamu ate embeera zo ozimanyi nti ye ndaba nno bweyebaka kati awabanga yebase ku buliri ye yebase abagula wanika mu bbanga bajja gidumusanga nga yebase omutwe guli wansi amagulu gali waggulu ye aba yebase ate naba yebase bulungi n'okusingako nga weyebaka ng'amagulu agataddeero naye mutuufu ensinga ekera mulume enkiera ku bakyazi enkubuulira mubike ate n'omuzuukusaawo oba ojja kajjuutuka kuba olidde mulina kulwana yebake kati kwegamba famire ogifuumirwamu naye obeera kugamba obange yafuumira mu famire y'abazannyi bakatemba omukazi gyagayinza okugamba kati yawonye ekyokoola omusajja muletisha ayinza okuba nga gyali agamba nti omusajja kwegaba yawonye ekyokoola kubanga lino libanga jjembe goloba omusajja bwebaka ngaolina omusajja yebaka bwatu mu nnyumba wallahi ne bwembazi alisindwa sifumbirwa nembeera ku lujja naye nga sifumbirwa kitumbaavu nga kino ekengaali bwatyo tumuleke bwekuba kumubika olina mubikirawo kiba ekyokumubika kiganye then tumuleke oyinza omuzuukusaawo sebo n'oleeta emitawaana ate ye omutegeera muntu wa migozo bano awo yengemye yekka agwe muleke bamulekaawo itato jijjira okujja tugende tuli muli mutongo oyo ayina okubadde eyebakaye kati wosasinga mukazi waswa nebuli lunaku nesobola kakati n'akaseera nga katambula nabagambye beera ng'osubscribinga ku Lutakome Tony Kayanja channel osobola okuba nga wekanya businema naddala nga buno era nga kano kaba kawedde episode zaako nga ziwedde tulina bungi bwe tugenda okuba nga tuleeta essaawa yonna
Kakati nkera ku makya. Yakwate kubona jja. Naye abatajjukira byaliwo byabaddewo kiro kyajjo. Bwemba sikuliza sebaka. Niye kyamazima yawulira ng'embeera tekyalikiriya. Soka tigija. Yawulira nga amumisinga. Manyi olwo oyinza obeera awo mutuufu ng'olina ekintu ky'omisinga mu bulamu ng'olina ensimbi. Oyinza okuba ng'olina abakyala b'oyinza okulya alyakaawa. Naye ng'ate waliwo omuntu abeera ku mutima nga ye tosaakira ku makya n'omwerabira. Karodi Musaatu bambi Yeesi waali era abadde yeekalakaasa byonna yabikoze naye ekyamazima omuntu amwagala. Kubanga abataliwo abeera mu nnaku y'amaanyi oyo tabeeranga kaawo ng'asirize kerunagera okujja musanga ali ludda yeezinze kino tekibangawo. Wasuze otya Muula? Nasuze bulungi. Ayogeza nnaku. Oli otya Muula? Nti gyendi. Wama Muula. Muula ensonga yange munnange. Kaakati. Kituufu anti. Wama. Mama yabadde agenda Letisha. Yabadde agenda kuba Letisha oba Letisha adde agenda kuba maama. Kakati olaba? Olabye? Lwaki mwabadde mundeetera okugoba mukazi wange? Mwe mbadde mutatwagaliza mu bufumbo. Letisha adde tagenda kuba maama. Mwe mwakireese. Letisha yabadde agenda okuba maama. Kati engeri gyakireesemu yakireese mu ngeri ndala. Agambye mbu maama yadde agenda kuba Letisha. Ono n'amugamba nedda. N'amugamba nti Letisha yadde agenda okuba maama si maama yadde agenda okuba Letisha. Mbadde kireese mu ngeri ndala nti ndowooza kye nakoze kituufu. Kati awo kitegeeza ndi musajja mutuufu nsazeewo ekintu ekituufu kyova ndi mugezi nti ye oli mugezi era. Mba mugezi naye yeekakasa obugezi. Kati nkuleetere buugi oba caayi kubanga ate akaseera kokulya kakawatayo aleeta buugi kyekinyuma kyekibanga ekipooli kyempuuta ate kati jjukira engeri ya karantini teri byakulya aleeta ebikopo bibiri kati kyayi mukalumba ulira amugambye ndeetere ebikopo bibiri eby'obuugi then caayi ondeetere ekitundu just kitundu kya caayi n'amata ebikopo bibiri kati kyayi mukalumba ako kimu n'ekitundu. Amugambye agala obuugi ebikopo bibiri amata aleete ebikopo bibiri then caayi mukalu aleeteyo ekikopo kimu kugamba amakati g'ekikopo nakubinywa leeta kale gwe bireete nja binywa omulundi gumu kuba siri bulungi kange ne mayiriza ofumba kale Muula nti kale Mutima nekuva ku mawanga. nyitukadde yeewuunya ono Muula bikambwe kaakati niye jasooka acekinge ku mmotoka girugira ati waliwo akamusala owa esoko gye switi nyina ensonga ebintu byonna akyabijjukira. Ebiki? Okimanyi byonna abijjukira ebyemabega ebyabaddewo kubanga yennyini yampise n'ambuulira ensonga abijjukira bwampise tino maama yeyakubye yadde amanyi nti kugamba Letisha maama yakubye Letisha kyokka nga yabivuga mu ngeri yafunye kifuula nnenge yagamba omutawaana munene nnyo. kati kitegeeza ensonga abanga yazitegeera mu ddala kiringa wono ogamba nti ye yakubye omuntu oluyi kati bwazuukuka abamanyi nti oli eyamukubye kati ye abintu abifuna mu ngeri ndala. Buli amugambye nti ensonga ate ebeera nnene eba esingako kweri. Wabula ennaku 3 kitulina okukola kumukuuma nga tumubuzaabo. Kale agamba nti ennaku 3 ezibulayo kwegamba eza karantini. Beera ngalo. Ye agamba nti balina okumulowoozesa ensonga entuufu bwe zibalaba zizobeera entuufu basobole okubanga ennaku zino bazitwalaganya 3 yekyo bafune eddagala erigenda omuyambako kubanga atereera kuba ekyamazima ebbanga lyamaze wano tamira ddagala ate omuntu yenna ng'aliko ekintu kituli ku mutwe kizibu nnyo okubeerawo nga tamira ddagala ekyo kibeera kya ttabbu nnyo nga bw'okiwulira kyo ebiseera ebisinga batwala butabika gye babeera tebavaayo ogwo mutawaana munene nnyo gamba sebe eyo nsonga nnene tusaakira ku makya ne tukkiriza abeere bw'atyo akaseera nga keetooloola tuli ku bapangulukufu Charms Production ko bisigala zaffe bulambalamba kaakati ziba teziri busa waliwo yakwate kubona awalampa kizimbe awalampa gabano nagwa munda njagala olabe yefula omugezi nga bw'okiwulira asooka nakulowooza nga tatakwako na kintu kyonna kyakola bamu n'okulowooza okay nasooka atambuza mpolampola amaaso takola siteepu yonna nga talowoozezza
okumanya musajja mugezi nnyo w'amaanyi njagala olabe mwana wano olabika ngudde mu mbi ziki simunansonyiwa kakati kabulaza onagudde munda ha okimanyi nti ndabika ngudde mu ttagali eno ttagali mwana wano olabika ngudde mu mbi omutegeera murasita Rastafari nasooka jja sokolinde ate ba Rastafari tebagala gwa mu ttagali agirukanga se ogwalengera kabulaza alina omubiri obadde kuba ono yagamba sebo nayinamuko wano waze n'omutima gwamukuba omulasita yalinyamwe yagamba kaziika n'omulasita kati ensonga emulesi erabekayo yetaaga fulere kwayogera naye yajja waliwo naakonyesa wano ekiti si mulala okujjako kabulaza gwe oyitewa era kyekikulese makamu wadalooza nti olyajja okubeera omwangu olidde mukambwe alina ebizibu bye taata mpanise tokuba nno naye ati okuba omuntu kati ye yawanika ati kati omuntu kiki taata kati yalowooza ono kyakola kyateekeddwa okukola yalowooza ono kabulaza munne balimu akatala nja kulya gwe onageruka nga kituufu naye kalimu akatala ebyaddala tategerekeka kuno balimu akatala omuntu alimu akatala nemesa ate okutambula ekitegeeza simugezaako mu controllinga Rasita mwana olikiriya oba gakkubye ogambye ekyo mpisani nga wegolola kikinga wegolola kikigakubye amaki Rasita wanji mwana wagwan man kyekyo kabulaza mwana gwani ye nga sikumanyi tonzukira tomanyi tondabangako iri mu kava zaffe ye gwani yawo mwana oli steady oli bulungi yes ndikiriya sina tagali amoke 100% ndikiriya kakano balaka bamanyiganye naye mu ngeri ya njawulo kale ono anoonya kabulaza tamulaba balina ogezaako munembiriza zino ennaku zisigadde 3 ni bani abaleekaanira eyo kale abuuza awulira ebintu ebireekaana abuuza ddala mutufu muntu kyaleekaana kyamwaliza okwate kubasooka ejje yeekaanye bano no bali ludda bakuba emboozi banyumya
Naina agenda okujanga ekibuzi tonkwatako by the way nyambadde white wekubya boss ono white ate mawoga saagala okwate ku ngoye zange obadde tonkwatako obadde ki ye bamunyiga bonna bwe kumbonaze owayise okolengera ono buyina bubo obulaba bungi okitegeera yaba nabo bungi ono abuyina abo bwakabi bwamaanyi mogani ate oyo oyani ono tomumanyi alamulekana yani oyo ŋŋamba aliwono ono gogamba ono kyali waffe naawe nze naawe ono gwe twasoma naye akaseera akayiti mabega eri emabega ku London Media ito mbadde osomera ati St. Lawrence amugambye London Media namugamba mbadde manyi asomera ku St. Lawrence nti nedda ono wa London Media gye twasomera ebyamawulire wa Haji Nyo so kati yono nze nkyaliwo era ono mukitegeera yampa ekidiba ono ye yampa ekibuno gezaako kola ono ye kabejja ono gutubeera naye kawa liro lyebutabika tetujjanga ku ssomero tetukujjanga ku ssomero wava butabika gutusomangako kati ugamba oti ambu wali ogenzeko ku London Media kali nga twakujjawo mu ddwaliro bakataala nze bampita Edwin Kablaza ate nze ndi wakabi okay bundi yansanga wali oli yansanga wali naawe bakasege kange kati buli omu emboozi gyanyumya ndala ku ya munne kyokka ate balaga beemanyi nnyo n'okusinga buli omu wamanyi munne kasege ng'essimu yakaze njikuba tekola kiteyitamu ate kati yasooka n'abannyonnyola nengamba kanze wano ndala ekyali wange kuba yangamba wakasiba wano ng'akasibawo okuva ddi lesita oŋŋamba otya yaŋŋamba abeera saagala kumanya oli mutani nze saagala kumanya oba oli mutabani waani kwate kubo ngenda kusaba ofulume ekiyumba kyaffe genda fulumeko afu yangwa kati leka nawe lekagoba muntu butu omugenyi waba akyadda liisa omwanga ku kitiibwa gwe fuluma gwe aba afuluma oba kale ng'olaba kintu kyamaanyi nnyo nga ye tasaa kubeeramu gwe fuluma yasigale yonna nti kati gwe oba toyagala kyali gweoba toyagala kyali wange asigale gwe fuluma ko kati nzijagala kati yange ngende sebe ennyumba yange ngifulume tokwate kubo ogende sigala naawe nze nkukyaziza gwe abafuluma nze ngambe gwe ogenda ono yagenda okusigala mu nnyuma gwe simanyi lwaki okaaya yadde yammwe munaamanyi naye kale kati awebiddira kati kantekewo embeera endala mugenda kikakasa uli ayina emputa ogimanyi amaka galinga agage kale katusinkane ku Lwokutaano akatundu akagenda okubeera nga ak'omunaana tukekanye nagambye Lutakome Tony Kayanja kutubeera ku channel nga tulaba sobeera nga osubscribing ensonga ebe ng'etambula kale mukama bankumire assalamu alaikum eraba